Polisi n'amagye bakedde kwetoola ekitebe kya FDC ekiwayi ky'e Katonga oluvannyuma lw'okukitegeerako nga bano bwe badde bagenda okwekalakaasa okulumba ekitebe kya Kenya mu ggwanga olw'Abannayuganda abazze bakwatibwa mu ggwanga lya Kenya nga n'abaakasembayo ye Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale. Bano enkuba ekedde okutonnya yonna ebaggwereddeko. Emmotoka ezaakazibwako buli wendi nkusiba nazo zibadde bulindaala. Bana FDC ekisinde kya Katonga babadde banekaanekanye mu mijoozi egiriko obubaka obusaba okweyimbulwa kwa Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale mu kiseera kino abali mu kkomera. Elias Lukwago asose kunnyonnyola nga bwe baanunudde ebintu bya Dr. Kizza Besigye ebyali byasigala mu hoteeri mwe yali asula e Kenya. Muri passport ID n'ebirala bingi eby'omugaso ne tusobola okubireeta ne tubikwasa Honorable Winnie Byanyima era ne bituuka ewaka. Ategeezezza ng'ebya Obedi Lutale byo bwe bataasobodde kubifuna. Yabadde mu phase 08 olinga ali mu kudumu eddako. Tetwasobodde kujja nabyo olw'ensonga nti speed kwe twabadde tutambulira yabadde ya kizungirizi kubanga twabadde tulina okufuna powers of attorney. Lukwago agamba bakwataganye ne bannamateeka b'e Kenya okutwala gavumenti y'e Kenya mu kkooti. Okusinziira ku Lukwago, Besigye ne Lutale tebalina musango gwonna gwe bavunaanibwa e Kenya. Ekituufu nti Dr. Besigye tebamuggulako musango Kenya nti oba yalina emmundu. Ddala singa yali nayo kimenya amateeka g'e Kenya naye tebamuggulako musango. Kakati guno gwo musango gwe banoonyerezaako musango ki? Batutegeezezza nga bwe bayungudde bannamateeka 5 okuva mu ggwanga lya Uganda n'amawanga amalala okuwolereza Besigye ne munne mu kkooti y'amagye nga bakulemberwamu munnamateeka Martha Karua. Nga 2 tugenda kubeera nabo mu General Court Martial. Era ogwo musango bagenda gwetabamu butereevu. Era ne tukkaanya nti tuteekewo ttiimu ez'abalooya abagenda okubeera mu musango guno. So far twakawandiisa 50. Banera bakuddukira ne mu kkooti ya East Africa olw'ekiwamba bantu ekisusse mu Kenya ne Uganda. Ne Kenya nayo bannakenya bangi bawambibwa. Kati bagambye tukwatagane ffe ab'e Uganda n'ab'e Kenya tukube gavumenti zino mu mbuga nga tezinnaba kutusaanyaawo ffenna kutubuzaawo. Oluvannyuma beetadde mu ddene okugenda ku kitebe kya Kenya okutwalayo okwemulugunya kwabwe nga bakutte ekipande okuli ekifaananyi kya Dr. Besigye ne Obedi Lutale. Wabula nga bakafuluma basanze poliisi n'amagye basazeeko dde ekkubo. Bano tebabaganyizza kweyongerayo era bonna ne bakwatibwa. Oluvannyuma batwaliddwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Tulowooza nti bandifunye engeri endala gye bayinza okuba nti no batwalayo ekiwandiiko ekyo nga temuli kusasamaza abantu kuggala nguudo olw'okuba nti no bo batambula. Era bwe baba bakisazeewo nga baagala kukola nkola eyo basobola okukwatagana ne poliisi ne tusobola okuba nti nno tukuteekawo enkola ey'okupulaningira traffic n'abantu abalala we banaayita. Olw'eggulo basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Dani Mwesigwa ne baggulwako omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa. Bonna omusango bagwegaanye. Omulamuzi abakkiriza okweyimirirwa ku kakalu ka bukadde 2 ezitali za buliwo.